Mama Brighton family. Urukusaba ku balangi. Bakutegekede. Tambuza olugabo talise concert. Ngabiri mukago gwokuna. Kusiyata labonite. Ngabiri mukago gwokuna. Okigira emitwalo ebiri. JP emitwalo 5 emeza ya miliyoni emu. Kujangula besitalo y'olugambo n'obutakaliza. Wakati Mama Brighton ne Mama Natitende. Live ku stage. Bamulekeddwako. Abayiba Uganda bonna. Bakomedians. Ne bannakatemba. Joshua Mama Brighton family. Wamuli defense. Tony Sera. Mama Museyi. Mubeja. Musomesa. Banemeddewo. Bannakampala mmwe. Mama Brighton. Atajja omugamba ki. Njawukyakula. Lwakitwa. Africa one. Tuwan travel. Maparo Patsy. Humancy. Kuzala kwaite famu. Astuti. Viva Organic. Papa's Sporting Martini. Malusi Bridozi. Ya bebe extra faina. Mirembe jakwabuze nane mpuku kufa wakwagara katindi mutono nyo wakwagara sapa yugwe wanumya nechinyiga nechindumu kufa wanimbo kwagara sente sirina ruchoro mwabu wanimbo kwagara iba mbere chikwangara ati wanjagala Dala, no one kwagara. Yeah. Was that break? What happened? Mwaja unolimba? Nyimba zange singa zonna nziwandika okuva ku mutima actually. Banga tandise okucyankala namu nengezaako kumbeko omuwala omulala gwe kale gwengezaako. Ne gwe nagezaako naŋŋaanirawo ye. Ngamba Ronie mwana. Muganda wange Angela mulwadde ebyaddala. Yazimba okugulu kunene. Ngatambuza mugo gwe nalabako ng'atambula ng'eviviri zimbi Angela takyatambula nga neebunya namutuukako nga ndowooza byakusaga kubanga yali aneekweka n'okuneekweka nentuukawo nemulaba amaziga ne gamuyitamu actually nandabako nga njogera n'oyo omuwala oli omulala X1 then wenasanga oli naye ng'akitegedde bangamba Nambuza kati mukato yagala oli ow'omuggo nina omubeererawo kubanga abangi bamwesambye tewayita bbanga ttono 2nd May Angela teyalusuka and she died. Ngerina kuzanyenga kwisonga mwekwese muwalumbe bakugenda watona kukwekula kanyibako nakakulesa abenganda n'emikwano gotulese miranga muno obimaze mangu mukwano yo mukama byonna yagera kuva kutuma yamanya enjo na kirija olunaku luliva mu lukya tukutwale wala kubica mukama byonna yamanya atakuwa kumanya budde na sawa tikulu walumbali kumunya yo because naye abadde erinuinga ewakatonda ng'olusi yegayiriranwa ngamanyali wangala ngasoma bambye eno ngabumba amaso g'egulori aga enja gatonye muli tugalesiyo mimwanyi walumbolisiza manyi madam see you again Angela kwe see you again mbotusoseyo busosi bambi rest in peace hey, madam see you again Angela kwe see you Mama Brighton family. Urukusaba ku balangi. Bakutegekede. Tambuza olugabo talise concert. Ngabiri mukago gwokuna. Kusiyata labonite. Ngabiri mukago gwokuna. Okigira emitwalo ebiri. JP emitwalo 5 emeza ya miliyoni emu. Kujangula besitalo y'olugambo n'obutakaliza. Wakati Mama Brighton ne Mama Natitende. Live ku stage. Bamulekeddwako. Abayiba Uganda bonna. Bakomedians. Ne bannakatemba. Joshua Mama Brighton family. Wamuli defense. Tony Sera. Mama Museyi. Mubeja. Musomesa. Banemeddewo. Bannakampala mmwe. Mama Brighton.
Clayton atajja omugamba ki Njalo chakula. lwakitwa African one tuan travel maparo patsi nyumanzi kuzala kwa chefamu astuti biva organike papazi sporti matinde malusi plidozi Ya bebe astra faina. CRUZ exclusive kosinzidde okubanga ate otulabe ALLANCRUZ gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate oba oliawo otulabira weebale nnyo bayiddala 26 tuli ku theatre la Bonita gye tusinzidde olunaku olwokutaano lujja kuba lunaku lwakutaano ennaku z'omwezi nga 26 mujje tucelebratingire wamu ate nga tulaba Mama Brighton live on stage for the very first time ne ALLANCRUZ nja kuba n'abagenyi bange ab'enjawulo abagagga bange abamberedde ojangu ofune ku connections oleme kabira abavuka banno tebakuwa connections jangu mu show yange mujje tubeeyo ate ekintu kigenda kubeera kirungi nnyo omuzannyo rehearsals zatandise dda abazannyi batandise dda okujja mu rehearsals ekintu kyonna kibeere malidadi sana kale olunaku olwaleero as always ebitone ebito bingi nnyo bimeruka mu ggwanga Uganda nenjagala okutegeeza waliwo ekitone wano mu Uganda kyogamba nti oh dear Lord omwana ono ngaali so talented yakuyimbira akayimba a combat akayimba akabanyumire nnyo this time round yazizzaako peace a very beautiful peace ate ewulirikanga true story awulikanga ayina ebintu byayogera nga olaba bamulalinga gwe bamenya omutima is it a true story luyimba yawandise luwandiike kyabadde kitya but naali agadde introduction ye etandike nga tayogera naye atukubiremu ku gita aveeyo n'akayimba katuwaamu tutandikira awo Ronio Wange anko sanso okulaba nange okubasanga guno omulundi gwakubiri nga nkukyaza ku mukutu guno oli muvubuka ali so talented eyeetaaga Uganda okuwa omukisa abantu bakuwulirize guno omukutu nagamba buli ajjako omuvubuka kizibu nnyo okusiraana bantu bangi buli omwazi wa nayoolako n'agenda Acidic Vocal yayola n'agenda Vailota nayola n'agenda Liam nayola n'agenda bangi nnyo okitegedde recording okitegedde so mbadde nja kukusaba otuweemu tugende mu maaso njasookera ne kebategeera ne kebategeera I wanna take you out for a 6-month holiday twice in a year. Baby, come near to me, I wanna be your daddy lovely. You're my imuna tongi wa mukwano. Mama, ikwe wendo uza nkuli ebirungi. Every day is bright, abonja kiranga lighter. Kumira kalirongote, kukubire kawinta na nyabi kusuda na. Say, I'm your soldier. I wanna be your soldier. No, I'm your soldier. I wanna be your soldier. No, nyambaza kumbati. Tondeke yo kumabari. Mfunira kumbati. Bere wa kumabari. Yeah. Wow. A very talented boy, very young, muvubuka moto, ali so talented. By the way, Ronio, kayimba kukanyumira nnyo. Wawandika piece ennungi. And that's my best piece by the way, bucha anko kuyimba. Naye ate kano ke wakubye kano ke wazizzaako kalungi. It's a true story. Kalungi era mbadde nkusaba. Nawe katukubiremu lumu, tujire lumu. Nachuka nali muntu mulamu nnyo banimbo kwagala tawe mirembe jagwawuze nane nkoko kufa lwa kwagala kati ndi mutono nnyo lwa kwagala sabayo gwe wanumya nekinyiga nekinumu kufa wanimbo kwagala sente sirina lukyolo mwagu banimbo kwagala wampere chini kwangara ati wanjagala webyaddala no wanimbo kwagala kwagala mbali wanimbo kwagala ati wanjagala webyaddala no wanimbo
wanimba okwagala okwagala darling wanimba okwagala wandika wano mujangala nange bwenjo ebyomukwano tutalina bivaako mazima bampera mapenzi bampa kopi bampa fake smile as if ndi cameraman no mobudde bwe namala nga mupepeza nga nfuba omulaga nti nza mumatira obudde bwe namala nga mupepeza kasuula mu bivumu nakuwalanwa eri musango gwe bayita kwana kyokka eyagunsalira kuba namwekwanya nono banimba okwagala okwagala darling wanimba okwagala ati wanjagala kwebyaddala mama wanimba okwagala okwagala darling wanimba okwagala wandika wano mukyangala mazima omuntu gwe nayagala omutima nengukuwa ebyaddala mazima gwe nagamba lemange tikwagala ebyaddala mama ndota nkukubye empeta kundoweta ebyaddala walayi wanjuzayuza omutima nombekawo nange ebyaddala wampere kikwangala ati wanjagala ebyaddala darling wampere kikwangala ati wanjagala ebyaddala mama guno mukwano butwa akuyagala ye butwabwo guno mukwano butwa akuyagala yakutuyo Nagambye nga sinolekera sinema nkwanjula ba CRUZ Bridal Center bano bakugamba nti bakafulu mu kutuusa Goma sina buli kitambulira ku Goma si kyonna oyagala kusuubula oyagala twala emwemu nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba CRUZ Bridal Center baleeta engoye ez'omulembe balina ebitambaala ebirungi balina amapensa amasufu ennyo kamala buli ekitambula ne Gomesi nkugebe bakirina balina buli lugoye ez'amayinja omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala babayise ba CRUZ Bridal Center oyagala z'ababuuza muganda ng'oyagala ki babayise ba CRUZ Bridal Center banoonyeko togenda kwejjusa enamba z'amasimu zeezo CRUZ Bridal Center baby wanimba lavu nawe wanimba lavu mama wanimba lavu yeah. Wow. Oli muyimbi mulungi kale ate oli complete artist negita wagiyize ddi lulyo lwatatusemba okusinkana ekivuga wali ogira bugizi nali sikirina nakirino naye kintu oba okyagala era nakyo kikunoonyera n'okifaako ekirowoozo wakijjewo ekyoggatako ekivuga kirowoozo bulijjo wakiŋŋambanga nti faayo okuyiga oba ekivuga kyoyiga kati oli mulevoza ba Brunoke ekivuga kyoyiga naye nkikwasaganya mpola weeyanjulira abatulaba tutandikiraawo amanya n'eddoboozi nze Ronio outer Mosh ents Mosha ali atya musajja wange London yali ali bulungi actually ali fit nnyo nebale kwolesa mpisa banga okyali naye kubanga avubuka abamu katono nnyo bw'ati ng'akyuka olina akayimba ka gospel kenjagala ennyo kewanyimbira luli bakayita batya akali mu lusoga mama yelele mama yele mama yelele mama mukama kola mama lukunda fuga mama yelele mama yelele baile tidi kolulimi ndabika sirwidi mwabasada mulwidi mukubira kaluluzi nenyo mwabajeyo muli mutyaru wanga kole byembabazi yele mama yelele mama akayimba oli muyimbi mulungi by the way naye omanyi Uganda eno omuntu asobola kuba ng'ayimba naye neweebuuza lwaki abantu bano abannayuganda tebalaba tebawulira kikibafaaki buli kimu kiba ne time yakyo Alan when the doors are opened very well teriyaswaziggala buli omu aba n'akaseera nga
akadde katuusekeeko kiba all about persisting on hard work so akugwamu maanyi twakwaba nti anaaba kuntegeera era buli kanaku wabaayo akutegeera mu mpolampola ojjangu omanyikwa kubanga ebintu ebituufu byonna birwawo niba bituuse biba bituuse oba tokyasobola kikubaako kyokikolera ki ekisinga kuba ekizibu ng'omuvubuka atandika kati nga mu abayimbi abato obuzibu businga kubaawa obuzibu tetusobola amazima gali tosobola kweteekamu kasente nga bw'oyagala nga bw'obirowooza police promotion ezirwawo mu bintu ebityo n'engeri gye tusanga community zaffe kati Uganda oluyimba kati nga nze style gye tuyimba enyimba okunyikira mu bantu actually amala duwuliriza luyinza oyinza odduta kati ninaalupikinga nga wayisewo emyezi emeka ebiri sigamba nti oba oyimbye boboga music nti oba oyimbye ku kintu kiriwo nti olubo kigirako ebati ng'abantu babuukira but this music is the music that won't die ng'olaba ennyimba za Azizi Aziyoni Azizi bwe yali akola ekivu tewalina luyimba lupya lwe yata n'ennyimba ze zimazewo emyaka 10 ziyajja n'atugamba agenda kukola ekivu era kisho neekola ki neebeera bulungi kati bwekyo obuzibu bwekyekyo sikirinako buzibu it's all about persisting nakwekkiririzaawo ogumikiriza kyenkana ki nze nayingira endongo omwaka guwedde in April so embanga mweri ebbanga sobodde ofunamu hiti n'ennyimba ezitambula basina kyemanja mutonzi just kumwebaza na kumusaba ampa maanyi ampe nabwagazi kuganja actually kuganja bebesoosawo omutonzi waliwo ekintu bulijjo kyenjagala okubuuza nakakola akushows eziwera ng'ojja ku stage waliwo show gye nasemba okulabako eyalidde Jasmine lwaki toyingira n'oluyimba lwa Soja lwaki oyingira n'ennyimba like either ennyimba empya oba abantu ennyimba ze batannategeera no nayingira n'oluyimba like oluyimba olwo balumanyi but simanyi kyali ku DJ actually oluyimba simanyi kyali ku DJ actually that was the show gye nafiringako small because oluyimba balumanyi the audience erumanyi yali egenda duyimba but DJ yalujja ku pitch essango DJ yalusa pitch gye lulina okubaako ate n'agamba mu laptop efudde simanya biki but when nava ku stage ba artist bonna era abajja bayabakubiranga ebintu biri steady eyo stage yokka gye nasooka ofiringako small actually because nagenda otekayo oluyimba olwokubiri nga talina kyaddukolera ng'abantu oba alukubye mu bubi oba mu lukyamu audience egenda duyimba kubanga lwo balumanyi nnyo so engeri gy'oyimba omukwano olina omukyala olina girlfriend namala nenfuna wamala n'ofuna namala nenfuna basooka kumenya mutima of course soko oddemu akakayimba aka wanimba laavu waliwo byempuliddemu bye nina okubuuza ddamu kakube mumpulire kubanga nakyuka nali mutumula mungeno banimba kwagala kale emirembe gyakwawuze nanenkuku kufa lwakwagala kati ndi mutono nnyo lwakwagala sapayugwe wanumya nekinyiga nekinumu kufa wanimba okwagala sente sirina lukyolo omwavu wanimba okwagala bampereki kwangala ate wanjagala ebyaddala no wanimba okwagala okwagala darling wanimba okwagala ate wanjagala ebyaddala mama wanimba okwagala okwagala darling wanimba okwagala wandika wano mukyangala bambi bwentyo teby'omukwano totalina bivaako mazima bampera mapenzi bampa kupi bampa fake smile azivundi cameraman kale komao the song sounds like wafuna heartbreak was a heartbreak. What happened? Mwajana n'oluyimba? Nyimba zange singa zonna nziwandika okuva ku mutima actually. Okuba ku byenda bye bwa byempiseemu. So tunyumize emboozi. Kyali kitya kubanga oluyimba luwulirikira ddala nga omanyi munnange okwagala awo
funa interest muntu ng'omwegombye, then you approach the person. Nabanga nakkiriza actually nakkiriza nasooka nakkiriza nemutambulako ebbanga emyezi gijo gigwamu. Tuli mu mwaka ki ogwo? 2019 actually. 2019 tuli omuntu akwagala kubirako bw'olwala akucekinga kafaayo notamwagala nti wakuba ki tuba alina ssente oba olina by'omuwa naye naakwagalanga gwe tusobola kuŋŋambala nti oba by that time nalina ssente oba nalina ki naye for a sudden muntu n'atandika okyuka atandika mpola okyuka omukubira essimu takyakwata. Naawe mwennyini wakyuka? Okyuka olage nti oyagala. Okyuka olage nti oyagala naye gulaga nti oyagala. Oba sikyo nga tandise okufunayo ebimuli ebirowoozo. Omukubira essimu takyakwata, then waba akuyambye n'akwata aba ayomba. Ng'ayomba atya? Ng'ayomba atya, ayombera ki? Simanyi na actually toyinza nakutegeera nsonga ki gy'asobola kukuwa ng'avuma n'okuvuma kikima wesonyiwa essimu yange sikyakwagala biki naye nga kimanyi yali akwagala. Omunaga wesonyiwa essimu ye? Wesonyiwa essimu yange. Nga gwe tolina kyomukoze ng'obadde otudde awo bibyo? Bakiŋŋambako naye ninjagala olemezaamu. Ronie bakuwa ensonga? Teri nsonga gye bampa actually naye buli kati talina nsonga gye yali ampadde. Talina nsonga gye yakola lwaki yakukyawa? Talina nsonga gy'asobola kumpa. Ronie bamuyita ani? Nyinza omuva embisa. Toyagala muva embisa? Sagala muva embisa. But teyakuwa nsonga? Teyampa nsonga actually ne tugenda awo mu COVID. Ennamba yo kyagirina? Enamba njirina, by that time enamba nali njirinako. Kati tugenda mu COVID njirina ninawo gye nnina naye simanyi ejimpeeko. Simu kirungi bagitutte. Genda oyita omwana alina essimu ya Ronie. Nze njagala kukubira muwala mubuuze lwaki okyawa munno nga tomuwadde ensonga. Then kibi nnyo. Teyakuwa nsonga? Teyampa nsonga. Kati obudde bujja nga ne tugendako eyo Mwaluwa kola nambira ne brother wange nga kinumiza nga mwana omwana gwe njagala kiki yaba ki. Ne back in the days gwe nalabanga tandise okukyankala namu nengezaako kumbeeko omuwala omulala gwe kale gwengezaako ne gwe nagezaako naŋŋaanirawo ye. Mama Brighton family ulukusaba kuba bangi bakutegekedde tambuza olugambo talize konsati nga biri mukazi ogwokuna kusiyata laboni Nabiri mukago gwokuna okwigira emitwalo ebiri JP emitwalo 5 emmeeza ya miliyoni emu kujangula besitalo y'olugambo n'obutaagaliza wakati omwa Brighton ne mama natitende live ku stage babonekeddwako abayi ba Uganda bonna bakomedianizi ne bannakatemba tosoma Brighton family omuli defense Tony Sera mama Muzeyi Mubeja musomesa banemeddewo bannakampala mmwe mama Brighton atajja omugamba ki njamukyakula lwakijwa Africa one to one travel maparo patsi nyumanisi kuzala kwete famu astuti biva organike papazi sport matinde malusi bridals ya bebe extra faina ninda kukatono kwanze nze omanyize nkolera abantu wakati oyo omwana akukyawa atya ekyemmanya mmanyi kansoke nkubira oyo omwana aleeta essimu ya Ronio. Kankwe namba gyoba okuba kubanga yanti yaliika leeta kuba nze kyensinga okwagala si kuddiŋŋana naye bw'oŋŋamba Ronie nti oyo omwana takuwanga nsonga sa ffe tebagenda tukyawanga ffe olaba batuwa ensonga kati gwe lwaki tebakuwa nsonga tugendako awo Mwaluwa omuntu n'okera ku makya bakikola abaana bakikola Ronie ate okuba alina bye yajjanga acomplaininga alina bye acomplaininga cause by the time gye twamala ffenna emyezi nga 8 okusooka netugenda mu COVID 2019 2020 tugenda mu COVID. Owaye leeta essimu ya Ronie wano. Leeta essimu ya Ronie wano. Katikati.
Wamagenda maaso. Tugenda kawo mu COVID nengendako kwasolinga netugende yo mwalo. Byonna bera ng'otobera ye. Nga njiya bulamu ndabo bafuna kasente. Beko byenkola. Olamanyi gaweddemu. Amanyi gaweddemu. Kati onfuna ekirowoozo vase soka actually twagiwandikira yo mwalo. Awengambira nakyuka nali muntu mulamu nga otandise nga ndowooza okukola ebintu ebitali. Mwali mwefunawa? Mwesangawa? School. High school eh? Mwali musoma mwenna? Omukwano gutandikira mu high school? Aya, kuva senior ki? Yali senior 2 that 2009. Senior 2 nga mweyagala. Nga nina omuntu nze gweyagala. Bambi. Ye nga ali mu senior ki? Era naye yali senior 2. Kati muli muvaako awo wakukyayira? Tugenze mu COVID datandika okwekyanga kuba ebbanga yali tetweraba bikoze bitya. Ne mama nga amumanyi? Nga mama amumanyi nga akimanyiko. Ne taata? Siri muntu wa taata. Kati tugenda mu COVID. Linda ko tugenda empola. Wamulaga mama? Namulaga mama nga mama amumanyi ku simu kubanga buli navanga ku ssomero nze nali mbeera wala nenge simu njire kawaka. Kwano ogwo muto. Naye aba yatuuse eddanga osaba ku missed calls nga 7 noddamu n'okuba. Ngafaayo. Kati nga mwogerawo ekiro ssaawa 5 mpaka ssaawa nga 8. Ne muddaira ne ku ssomero ne mwesanga. Yali mweru? Yali mweru. She was not that brown. She was chocolate. Chocolate? Yeah. Nenga mulungi. Nga mulungi. Kalesi. Anai. Bamuyita batya ku Instagram kale zoke mulabeko. Sigenda kuwa linnya. Saka tuweke ekimanya ali bibye nange. Atayinza kuba bibye naawe. Nedda olaba Ronie olaba abantu abo. They have their own reasons why. Nedda tewaba reason. Nabayita ayinza kuba afunye omulala akusinga. Amma nezo nazo ziba nsonga. Ubayinza olaba by that time ebintu byo tebikola kubanga ffe olaba obubanika bane kirowoozo kyogoba ku ndongo ekyokuba ko beera kati alaba yinza okulaba nga tebikola kitebigguka bulungi. Kati ne tugera ko mwaluwa ne mali ebbanga ali amezi 3 nga sikuba simu naye nga kinnumiriza. Lumu ne nkwate simu ne nkuba. Nakwesa na simu ya mulala kubanga ezanga yayitamu. Nambuza naye kiki naye kiki olina bugi mutwe. Aya wakitewe somero simu yange Ronie. Linda ko Ronie okubira omuwala lete simu ya Ronie amakwata. Nze just impano ku namba y'omwana oyo. Manyi tagera kwata. Yanga agenda gikwata. Gwejiseko wano yange zagenda. Nze mwe nagamba acidic vocal ngakubye akayimba ka hits okay. Ne mugamba acidic bagenda kusonyira wano. Asagala nsonyiwe. Yeah? Sagala nsonyiwe. Atagenda kusonyiwa. Nenze kyenjagala just atuwe ensonga. Here. Simanyi nalinnya kiririko. Toyinza butalimanya. Sure sirimanyi. Simanyi. Ronie. Omanyi. Simanyi. Sio. Bali bamuyitani nze nkuba akamanze njaddi n'onyomo. For sure simanyi kubanga na uyaddamu okonsindika message na savinga bino bye baleeterako kati simanyi. Ayinza okuba ateekayo social life. Sabifaako. Mazima. Waito tukamangu ku kirooto. Waito tukamangu ku kirooto Sure sibirabayo. Simanyi kati simanyi. Ojiro lirowooza. Abantu babula kati balinze nkube simu. Simu leona gikuba fena twai. Nze sina kyenjagala. Sure. Gena mu contact list. WhatsApp tetugenda mufuna bulungi. Twase mu kwogerera. Nze bayirenze sikolagana na muntu akyawa munne ebintu bitalakwatagana. Okyawa otyo omuntu gwotawadde yadde notification. Mu Uganda kisoboka. Mu Uganda kisoboka. Nokyawa munno. Kati bwakulabe yagamba ki? Bwakulabe yagamba ki? Era talina kyakunkolera ndaba. Mwali mwesanzeeko? Mwali mwesanzeeko? Nasembo mula twaindoza tugala kujja results za senior funga sinana kuba luyimba sina luyimba koze nyimba zonna ezebbe naziwandika nga sinzira ku ye zonna sonne zisinga shuwe erinnya libuze halo jiro lireka nze gambe ondage wano gundi nyizo mufuna oganye nasemba do kwogera naye anti gwe ndagano Instagram gundi Instagram
kubanga nze n'okumusakinga kuto kyasobola anaye Ronie bw'okyawa ate jjukira gwe bw'okyawa bubi amamba nino kita weesibe nnyo ku muntu Ronie oli mukambwe mwefollowinga ku Instagram sikisobola nfa nenvaawo boyi simanyi na linnya lyakozesa simanyi bimboze erinnya lye lyakozesa kinnumye nnyo bambe yakyusa amannya temmanyi kati mwali mugenze Arua twali tugenze Arua kutatika namba yino yakuba yavayo ne ku WhatsApp leeta namba kubanga ffe kyetusinga okwagala katwagende Arua kupatikana omanya akasana nga kakooca n'okawuliramu akasana keyo kooca kati ningezaako mukubira ebyo bigambo bye yaŋŋamba byenkugambye kiki yagamba atya olina buugi mu mutwe abanne namba teriiko olaba naye ne bwategera butegeezi nti olina interview oli ng'omwogerako agijjako ne bwakirowoozaako bulowooza nti mwenna mwekoowa kati tugende eyo okukola mwali Arua esi mukasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703696904 gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga otyo omutima gukuluma nengamba lwaki sikuba ku simu era nali ne brother wange nangamba kuba olabe kye bagenda okugamba namba kiki wakubako yatero MTN kwantera kuba nyine namba ze MTN actually nze nalina yatero nene nfuna alina MTN nafuna na mulugwaleyo ne musaba esimu nampa nenkuba ngezange teziba kyazi okubira the love of your life omuntu gwe yasooka okwagala actually then we namukubira nangamba kiki olina buugi mu mutwe yogera nnyo kiki olina buugi mu mutwe kugamba nesonyiwe Ronie totegeera butegeezi wesonyiwe essimu yange nanzijjako kiruma Ronie kiruma actually kiruma koza we natandika wani netandika ngamba bino byonna byaki awo netandika owandiika ekiro ekyo actually kiro ekyo kyennyini then wayitawo endakunganya omuwala gwe nali nkwanyeekooko nga kino bava kusomera omulala nankubira yali yaŋŋaana nga wayise emyezi nga 7 naddamu nankubira omuwala gwe nali olinga kusomero naddamu nenkwanayoko omuwala omulala ng'oli ntandise olaba enneeyisaayo akyukakyuka then omuwala gwe naddamu kwa oyo okuddamu nankubira naŋŋamba hey Ronie how are you kimanyi oyinza obutayagala kwogera nange wanyinga olw'okuba nayogera naawe luli ngonkwana nemubuuza gwani oyi nja kumwogerera nga naŋŋamba it's me Angela nemugamba Angela omugamba kati kiki onjagaza ki kubanga nalina obusungu bwange eri bakuganye kyokka Angela akwagala bannange kati Angela njagala naye nga Angela ate alina ebizibu bye nga y'omuntu nga buli omu amwesambye Angela naye mulungi ye yali mulungi naye ate jukira Ronie bagala bawala balungi kati Angela nga buli omu amwesambye ne boyfriend we gwe yali alina by that time yali amwesambye kuba Angela yali afunye ebizibu Angela yalwala nende nga simanyi nga mulwadde nenga nze simanyi like okulwala tumanyi kiki yalwala naye Angela bwalwala ndowooza ngalaba buli kimu kigaanye
nankubira nze kubanga yakimanyi mulinamu interest nga nina essuubi erireko oli nfuna omuntu omulala then nengezaako okwesonyiwa oli ngende ne Angela ninga njogera ne Angela nga mugamba Angela nga tukyali mu Arua ne mugamba wenve no njagala kulaba nangamba kale tewali buzibu ojja kundaba tukola emyezi gyekulunguludde mu Arua namalayo emyezi ng'esatu ne tuvaayo tukomawo mu Central nga mpulira n'Oluganda nduddo dduulyanga buli ayogera Oluganda mutumulya bwe tinemwewuunya nkubira Angela nga mugamba njagala kulaba nga Angela atandika okunnimba ngamba ndi Jinja simatu agenze Jinja nesimanya biki nga nimba nga wiki eyokubiri kyokka ovudde omutima oyagala gujja eri oyagale Angela kati wiki eyokusatu ne mwesibako nnyo nangamba amazima Ronio nansonyiwa amazima ndi mulwadde nenatya buti kugamba nga kimanyiza okigamba naawe n'okola ki nondekawo nangamba ndi mulwadde nga mugamba ate oli mulwadde waki nga mbitwalanga ebyokusaaga okulwala kuno kuli nnomo Angela yalwala okugulu ne kuzimba kugulu okumu ne kwazimba mu viivi ngamba nagenze ku surgery malange ndotandise okwekyanga nga ndowooza akola ki ankwata kawaanyi nga nsindika ku bifaananyi ebimu ng'ali mu ddwaliro actually kati wansindika ebifaananyi ndowooza byakusaaga ebbanga lyetooloola 2 aggwako 2 kuza tuddayo awo ku ssomero tugende for senior 3 nga bwe tuddayo nfuna omukisa nalwawo okuripootinga n'emikwano gyange gyakeerayo ku ssomero nga mukwano gwange omu ankubira Angela yali asomye ngamba Ronie mwana muganda wange Angela mulwadde ebyaddala yazimba okugulu kunene nga ngamba nawe olimba nga ayina n'omuggo bamuwa omuggo nga mwatambuli nga atambuza muggo akusomero takyasobola kwereeta omuntu gwe nalabako ng'atambula ng'eviviri zimbi Angela takyatambula nga neegunya kati nga nange mala ndiripootinga namutuukako nga ndowooza byakusaga kubanga yali aneekweka n'okunneekweka tayagala mulabe then nefuna omukisa neŋŋendako mu kibiina kye I had to go there nentuukawo nemulaba amaziga ne gamuyitamu nange ebyengenge ne binkwata ngamba tenga gyenvudde ebibyo ate neno gyenzize biki bibulala ŋŋendangayo ng'asoma oluusi n'atasoma naye nga nakukusa akasimu nenkayingiza essomero sobole okuba nga njogera naye nenjogeranga naye ebbanga ne liyita emyezi 2 giguddeko awo kikugenze ogwokusatu ogugwo then state nga twogera naye nga mulwadde then kati lumu ndowooza kyamusukirira bambi nekitandika nga kituuka eseera nemuvaamu oba omusaayi ne guyiika omusaayi ne gukulukutanga mungi abaana ne bajja ne bakuŋŋaana nali siriiwo nali ndi byange naye nga kyasaba abali okumpi nneme kujja kola ki ndyawo kumpi then kati lwali lumu actually nandabako nga njogera n'oyo omuwala oli omulala X1 Nambuza nakulabyeko ng'oyogera n'asimu kubanga kiraasi zaffe zaali zeriraanaganye naye nga muntu wabazze mu kiraasi eyange bosa omulaba okuva mu kibiina kyaba Angela naŋŋamba nakulabyeko ng'oyogera n'asimu ate nabye nawulirako nti wanda asimu yodeting nesiteegaana kuba namugamba ekituufu nali mwala gwe nasooka okwagala ku ssomero naŋŋamba Nambuza kituufu okyamwagala nga kituufu sobola kumulimba nga feelings zikyaliwo kezooli zikyaliwo tezigenda mangu ezo feeling tezigenda mangu nengeza naŋŋamba mulabika bulungi naye nemugamba naye sobola kuddayo kubanga tanjagala naye ate gwe okola ki onjagala kasobola kubeera wantu gye sitayagalibwa naye nga nina ki gy'oyagala then wenasanga oli naye ng'akitegedde baŋŋamba Nambuza kati oyagala oli ow'omuggo ngambye oyagala Angela nemugamba
ya nina omubeererawo kubanga abangi bamwesambye mu mbeera yonna nina okukola ki ze kati gwayinamu essuubi oli exo yakubuuza kati oyagala ow'omuggo nomugamba nina omubeererawo kubanga bangi abakoze eki abamwesambye nga tandise novaamu olusu actually then kati awo twagenda twogera April tuliawo mu April actually nga bali kumpe tuta ku ssomero first term eweddeko twogera ku ssimu n'atandika okukyuka enjogera ye April awo Angela n'atandika okukyuka ng'oyawonye nga tanabawona nga byeyongera kuba waasi nga mugamba yayina layini yange y'MTN nga namuwa layini nga banteerako ssente naze nzigirayo oluusi andetera n'eddagala oluusi nga nterulwala nandetera eddagala kati ne mugamba njagala kujja wakakola ki kulabako kuba nkimanyi tosobola ttambula naŋŋamba ojja waka w'abaani okimaki era ojjayo ngaani ani agamba Angela ng'atandise okwekyawa ng'oluusi abeerawo n'ayogera n'agamba waffe mukama atwagaza ki tewayita bbanga ttono 2nd May Angela teyalusuka and she died. Kati awo omanyi okusigala nga binsobedde eka ne muti lukulukalu nsobedde eka ne mu kibira. Angela yafa. Angela yafa yayitamu 2nd May Angela n'akivaamu 2019 2021 patwala twali tusoma naye ng'azina amaganda tukwali yali amusinga amaganda ku ssomero eddamba ku mukono Bishop Sexual Angela n'afa kyasooka ne kitaŋŋuma nga ngezaako okukikkiriza naye nga tosobola kikkiriza kubanga mali ntandise okukola ki omumanyira ng'engeri gy'afaako ebyoli ntandise ddala obikola ki obyesonyiwa yali mulwadde naye nga at least akola ki afaayo actually we yafiira yali baali basazeewo okugulu bakusale ne teyawona yali it was a Sunday actually afanga lumwawo May Sunday teyayo olw'eggulu naye nakwogera naye oba ku makya n'ayitamu tugenda owera ssaawa 2 nsangako missed call ya muganda we ani nga baŋŋamba ndowooza byakusaaga actually nebaka mangu nakoolwo simu nagira basaawa 6 gwa kiro nebaka mangu kuba nali nkooye saa 6 gwa kiro nzipa wamukabwa wa musi lubanke lubaŋŋambira kwano gwange naŋŋamba yo bestie yaŋŋamba naŋŋamba your girl is dead ŋŋamba message nagisoma yagamba atya your girl is dead ani yagamba mukwano gwange naga your girlfriend is dead message nengisanga kuno ninga tibino biki ngendo otuukawo batukopeninga WhatsApp sayinako na data nakozesa za mwezi kwolwo seyatero nenzijjayo olwosekako bati nazo nezigwawo nga sirina data sirinaki buli kimu tandika owulira nga obulamu bufunze netumuziika netuva ni kati awo nga tumaze omutekawo nawulira ddala nti ina lugendo embeera awo omutima gukukuluma ngosobola okubeera amaziga ne gakuyitamu ojjukira meseji gy'okyazirina ng'ayimba kubanga n'obuyimba bwange obumu yali abumanyi obutannaba kufuluma nga nnyimbamu awo oba ku ssomero nnyimbamu kati option gye nalina era oli n'addamu era nange ayogerako nange naye ng'ebirowoozo era tebiri nange my ex girlfriend ayogerako nange ndowooza maybe anaakola ki anaakyuka still naddamu era naako kati ebbanga ne liyitawo gw'omwaka ne guggwako ne tugenda for senior 4 2022 nenziramu ebbanga liyitirawo ddala kitirawo ng'oli mulaba bulabi tetwenega naye nenfuna omukisa netuddamu netwogera ngalaga ali willing okubeera nange nayogera nange ng'afaayo atandise ofaayo
nango manyoyo omuntu wali omuntu ba mukama nga yamukutondera banga temuntu oli mwaga batali kwagala nga je just wakukulumya nga ye muntu yali asobola okunkwata kodi nga nemba nkwanya omwalo omulala nso omugamba sikwagala njira yeewoli bwe naddayo nga tubeera ebbanga lyonna ntugezaako awo period of UNEB nga tulinga bayingira UNEB nga birthday etuuse newola sente. It was my first time to surprise someone. Where was akasente? Newola akasente. Okopa opishifa byakola ku internet ogamba mwana ono kambeko nechemu kambeko kyenkola. I wanted to surprise. Nenkola surprise nenchikola nengula ebintu. Kyanuma tienkera yabigaba byonna yabikwata natandika obigaba. Ngabo twali. Wewola sente meka? Twali mtwalo 10. Nogula kinaki? Ngula kwaliko essaawa kuliko engato kuliko nawo obuntuntu obulala. Apple. Ninjiya ngula ke nayongeramu kakasente nga omanyi tekisobola kuggweeraawo. Ebintu n'abigaba actually n'abigaba. N'abigabira Mama Brighton family ulukusaba ku Wange bakutegekedde tambuza olugambo talise concert nga biri mu kago gwokuna ku theatre Labonite nga biri mu kago gwokuna okwigira emitwalo 2 VIP emitwalo 5 emmeeza ya miliyoni 1 kujangula besitalo y'olugambo n'obutaagaliza wakati Mama Brighton ne Mama Natitende live ku stage bamulekeddwako abayiwa Uganda bonna bakomedianizi ne bannakatemba tosoma Brighton family omuli defense Tony Sera Mama Muzeyi Mubijja Musomesa banemeddewo bannakampala mmwe Mama Brighton atajja omugamba ki Njamuchapula lwagidwa Africa One Tuan Travel Maparo Parisi Nyumanzi Kuzaya Kwaite Famu Astuti Biva Organike Papazi Sporti Matinde Malusi Bridals ya bebe asala faina biraba walana abikola iki nga waliwo omulensolo omulala akola ki yamukwana eyo inamu ku sente nga mukana sisobola nakutoma kyalo omulenzi yalina mukwano gwange yalinamu ku sente ntuufu kubanga babe balinamu sente nga tataye munamaje amuwa sente oluusi amuwane ku budoola amuwane ku zidola kati nga lwoni dola n'agijjawa oligo yafuna bali bagagamu koye basanga mu kibiina eyo nga batudde kati awo actually period day when nawandikira oluyimba lwa soja because oluyimba lwenasembayo omuwandikako oluyimba lwenasemba owandiikayo nga nze kyenali njagala mu kuwandika soja idea yali yakubakuuma amyo soja nga njagala mbakuume ye ne gwakola ki gwayagala naye ng'omulabakaawo mulabakaawo kyenali njagala then the man ngamba lwaki nfa n'ensi eno omuntu lwaki simukola kisimuta nenkola nempasuinga with my music career nemuleka then agezaako okwogerako nange nga mwanyi omuntu wogezaako shuwa nagezaako ebbanga lyonna ery'emyaka ng'ena kwetaano omuntu oyo n'agaana okunjagala enkita nengamba waaye nfa kino omuwala then awo mweyo process yonna ng'era nzija njiga ngamba wanimba okwagala nengamba situation bangi abagiyitamu bangi be balimbi oba tolimbangako bakukola ki bakulimba actually olimba lwenasooka recordinga lwali lwa Angela olimba lwenasooka recordinga Angelina kuzanyenga kwisonga mwekwese muwalumbe akukenga mbwacho nakukwekula kanyiwako nakakulesa abenganda n'emikwano gotulese miranga ono something like that kakube mbambi kano wakayimba girlfriend wamaze okufa kuko nagenda Urban yakwira Viota je nagenda actually by that time luyimba linasooka okola recording kubama Angelina kozanyenga kwisonga mwekwese muwalumbu
Sala. Katumulemu katono tukomewo ne akayimba ka Angela naye eri wansi. Namwe kwese muwalumbe kakukenga ngwacho nakukwekula. That one is better. Angelina kuzanyenga kwisonga mwe kwese muwalumbe kakukenga ngwacho nakukwekula kanyiwa kona kakulesa abenganga n'emikwano kotulese miranga muno obimaze mangu mukwano yo Mukama tunayagera kuva kutuma yamanya enjo na chirija unakululiva murucha tukutware wara kubicha Mukama tunayamanya atakuwa kumanya budde na sawa tikulu walumbali kumunya enjo because naye abadde rinwinga ewakatonda ng'olusiye gayiriranwa ngamanyali wangala ngasoma bambyeno ngabumba amaso gegulori aga enja gatonye moli tugalesiyo mimwanyi walumbolisiza manyi madamu see you again Angela kwe see you again ngotusose obusosi bambi bambi rest in peace hey madam see you again Angela we see you ngotusose obusosi bambi bambi rest in peace hey in particular Ronio say wangamboli bawo night and day kutimo kujuza mbiwundu ne mama o kumiranga bwatyo ngwatali munyizi jolaze waleyo tusabe mukama tunyike mbiwundu see you Angela we see you again ngotusose obusosi bambi bambi rest in peace. Wow, you have a very beautiful love story. And a love story bambi eyabavubuka abagwa omukwano guno ogusooka guno tegukuyisiza bulungi no omukwano Ronio temukisiza bulungi naye tuva mu kwagala nseso okugamba abantu kati wafuna akwagala tuva mu kwagala tusobola kwewala kwagala kubanga era wotayagala genda kwagala kati olina akwagala nina njagala bamwitani yeyo omwana w'abandi ye tunamuyimbirayo kayimba tonaba nansonga lwaki muyimbako mwagala awo bwatyo tonna composingayo kayimba najasita akayimba kenina buli muntu asana afune amwagala zeno jembeera nafunyeyo mwagalwa sinakakubako tonakakuba yeah actually it's my collab coming soon. Okay, yeah wow, okay. Aina project empya naye era nayo true love story naye kali akantu kanyumidde nnyo kali kogambye nti wayagala omuwala ne beeyagala ne gaayo omulala naye n'oyagala nze mbakuume nali njagala actually mbakuume kubanga nali nkitegedde nti yannimba okwagala tali njagala kyobula ntuuka ne nkugamba nze by'omukwano totale nabivaako mazima banfera amapensi bampa kopi bampa fake smile as if ndi cameraman segera cameraman gwe tusinga okuwa fake smile lwakugamba amwenyamu noba tolina nsonga yakumwenya olina omusekera kale ebigambo bye bisemba then omalize n'akayimba kafe akapya ebigambo byange ebisemba find where wonna weyagala eddembe woba ogenda find peace kyensobola okugamba gwe wowulira eddembe byoba olaga nti tewesiba nnyo ku kintu kiganye kiteewogezeeko ekirala amani my name is noyogera n'obulumi bungi Ronie oba okyayagala asiimwe olijjeewa nze kankule nze obwedde osoma musimu nga nsaakinga nga naye bwe weewuunyiza nange bwe neewuunyiza bwe ndyogedde
Siye nso kugamba siri eyo liza yi. Asimwe goyagala. Simwagala. Tunali mu kamera. Simwagala oyo gwayogedde simumanyi na mumanya. Kale mugamba asimwe sikwagala. Asimwe sikwagala. Sikyo badoyagala. Mugambe nakukyawa. Ate ngambe ekigwe style. Kuba oyagala okukaaba. Ngankabira ki? Just totunuulira nze. No, just bali eri. Kubanga ezo stories zajja gundi bi. Stories singo okumpitamu akayiba kensembi okuzanyira ka Angela kasingo okumpitamu. Kuba bambi Angela ali ewadde yakwagale. Yali ewadde. Kyokka bambi Mukama n'amutwala. Ne Mukama n'ammimba awo. You know, like so emotional. Super so emotional. Eh? Simanyi, ensi bwetyo kale kyenso okugamba ensi bwetyo. Enjo yali asazeewo bambi mugenda kweyagala kyokka ate gwe mwali musazeewo ne kaggwamu. It's the most painful story. It's the most painful thing. Like kyolabyeeko mu love. Kyekyattwala. Okwagala omuntu ng'oli gwe wali oyagala ennyo yakudisappointinga n'oyagala ono nga mutandise okweyagala n'afa. Kyekyasinga okubeerawo mu bulamu bwange. Sheno tugigaye n'akayimba ka Angel bambi kobompa nange muwe respect. Akayimba ka Angel kannyumidde nnyo bambi. Angelina bozanye nga kwesonga mwekwese muwalumbe nga kukenga bwatona tukwekula kanyebwa kona kakulesa fabenganga n'emikwano ng'otulese miranga ono obimaze mangu mukwano eyo Mukama byonna yatera kuva kutuma yamanya enjo na kirija olunaku lwaliva mu lukya twale wala kubica Mukama byonna yamanya natakuwa kumanya budde na ssaawa nti oluwalu bali kumunya enjo naye abadde erinyo ewa Katonda olusi yegayiriranga Bamanyali wangala ngasaba bambye eno ngavunda amaso ge guluri aga enjaga tonye moli gazikiridde lwatimbe ekinyibwe kisibye mitaafu madam see you again Angela go see you again otusose obusosi bambi rest in peace mama nachuka nali mutumula mnyeno bani kwagala kale mirembe jakwabuze nane nkogo kufa alwa kwagala kati ndi mutono nnyo lwa kwagala sapayo gwe wanumya nekinyiga nekinu okufa nimbo kwagala sente sirina luchoro mwavu wanimbo kwagala Wampereti kwangara ate wanjagala ebyaddala no waningo kwagala kwagala darling waningo kwagala ate wanjagala ebyaddala no musire bulungi mwera wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.